Mu kulonda kwa 2021 ababaka bannakibiina ki NRM abamu tebasobola kudda oluvannyuma lw'okuwangulwa naddala bannakibiina ki National Unity Platform NUP. Kati oyinza okugamba nti bano tebeebaka emyaka 5 bagimazeeko nga batereza ensobi ze baakola. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba y'omu ku bano abaali baawangulwa mu kulonda kwa 2021 wabula nga mu kulonda okwawedde yamezze banne mu kifo ky'omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Mityana n'obululu 55,335. Mu mboozi yaffe naye atubuulidde nti mu bbanga lino bakoze kinene okulaba nga battukiza enkolagana nga bannakibiina ki NRM ekibasobozesezza okutunda enjiri y'ekibiina ey'awamu. Tukoze ne structures za NRM, ne tukola ne structures ez'obukulembeze, ne structures za institutions ez'enjawulo okulaba nti tubabuulira obusobozi ne service delivery esobola kuva luddawa. Agamba nti enkola za gavumenti ez'enjawulo naddala ez'okweggya mu bwavu zikoze kinene nnyo okuzza emitima gy'abantu eri ekibiina. Okwawukanako n'emirundi egiyise ku mulundi guno abantu bafudde nnyo ku service delivery. Naddala bw'otunuulira obwetaavu n'ebikoleddwa. Kituyambye nnyo okulaba nti ababadde mu buyinza tebasobodde kudelivaringa nga bwe babadde babasuubira. Kati ne kireetera abantu essuubi okulaba nga abantu abasobola okukola be bantu abakwatagana butereevu ne gavumenti. Ate ne PDM eno naye ekoze kinene kubanga buli yafuna akasente abasinga obungi abadde akwatibwamu kafansonyi. N'essira lyatadde mu kulwanyisa ekibbattaka e Mityana nakyo kikoze kinene nnyo okumufunira obuwanguzi. Ensonga z'ettaka zannyambye nnyo okulwanirira ab'ebibanja. Kwegamba waliwo ne bwe baatuuka ne bagamba ono abalwanirira tugenda kumukuba agenda. Kaba ne bagamba kati baagala kukuba waffe atulwanirira katunywereze eddala ono gwe baagala okukuba olw'okuba atubeererawo ffe abanaku agende abeereyo. Waliwo bagamba ono abalwanirira twagala tumukuba agende tunaalaba gye munaddukira mugende mwerwaneko. Kati ebyo byonna nga byongera abantu kumanya nti ono weewali essuubi lyaffe, ono weewali obusobozi bwaffe, eno weewali eddoboozi lyaffe okutuuka ewa pulezidenti wa Uganda. Kyokka aliko baasekeredde bagamba nti baali balowooza nti anafuye nnyo mu kitundu kino takyasobola kuddamu kuwangula. Abeeko baana babadde bangi muyinza okulowooza sibamanyi n'ebibadde byogera bibadde bingi nga bwe ndi omunafu naye ng'ate bannamityana bo bagamba owaffe ye w'amaanyi, owaffe y'asobola, owaffe yajja okuyitamu ffe ly'essuubi lyaffe. Kyankoledde nnyo era bangi beewuunyiza nga balaba obululu bwenfunye buyitirivu kubanga babadde mu nkwe ez'ekwekobaana okulaba nga ngwa naye abantu eddoboozi lyabwe ne lyogera Judith Nabakooba yalina okuyitawo. Nabakooba asuubiza abalonzi empeereza esingayo era n'asaba bannakibiina obutakomya bumu bwe buzimbiddwa emyaka gino 5 n'okuweereza abantu nga bwe bazze basuubiza. Naye nze mbasuubiza nti ababadde bankuba n'ababadde tebanjagaliza wendi okukola nammwe. Era nja kwongera okuweereza era sijja nakusongamu mumwa oba lunwe kubanga Katonda yampanguza ne bannamityana. Mbayita buyisi mujje twegatte tukole tuweereze. Katonda yalonda abakulembeze. Tubakolere tufube okukola kyonna ekisoboka ate tukole nga ttiimu okulaba nga obuweereza butuuka n'okuwangana amagezi. Kubanga amagezi muliro. Tufube okulaba nti tuwangana amagezi. Tufube okulaba nti tukolera abantu be batusuubiramu. Tukole okulaba nti ensonga z'abantu zituuka ewa Pulezidenti Museveni ne ministries ez'enjawulo ezetaaga okulaba nti zituyambako mu bitundu byaffe. Essuubi okweyongera okukomerawo ddala mu Buganda ne mu Greater Mbindi. Ababaka bangi banna NRM abaali bawangula mu kalulu ka 2021 bakomyewo mu paalamenti ku mulundi guno.